gwa ogenda okwetegereza omwana gwe bayokya munange tetwandekanze sabiri musinze yaleta sanja bebakoleza abantu nange gwe kiki obadde ki alengedde azimu kwisa songa omuzimu guguno gusembedde gubadde awo muzimu gubadde awo wowe kwe efirimu yino wetegereze njagala wetegereze tunulira soke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production bebakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kakati babwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukusa ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okulabika nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, right, tugenda maaso ate nate katubenga ntandikwa film egenda maaso so nga bannaffe abakyotera film production bakutuusa ku sinema yaabwe ey'omulembe ennyo eno gye tutandise egenda maaso sagala bakunyumiza bunyumiriza Duncan Digital Studios entandikwa film egenda maaso ate nate era tulina kusubwa namujuzi Rehema ku screen kwali bagamba Muyanja Uzaifa Salongo Shomuhendo Angel nga netugenda mulako mwene tutandika butandisi Muzeyi Kalyama ng'akwerezanga Kabazzi omukambwe Ronald omufala uyo Duncan Kataala ye director waayo era nga ye producer tutandika butandisi egenda maaso Kabazzi omutemu etandika butandisi egenda maaso tutunyumiza ebyo efirimu egenda maaso ekibuuzo kiri nti kiki ekiddako era bikwerawa njagala weetegereze kakati oluvannyuma ennyo ekikulu ekyakolebwa nagwe mbadde nakava mu kibuga eyo ate olwoyo tebyagaanye ale ekyo kibuuzibu waliwo yali yagenda mu kibuga okukola naye emirimu tegikyatambula ganye mwana kwe namugamba munange nakomye ku kyalo naye nga munene ekyalo ekibuga kyokya naye ate ekyalo kyagula kitakula ekyalo kitakula endezi iye Shafiki kati nga mugamba ogenda okubeera ku kyalo kuno nti kiki mawulire ekikwendi amawulire agali ku kyalo waliwo omubbi gwe baayokya abayabba empunu era ne bamwokya omwana wa Kabazzi bamwokya baayokya omwana wa Kabazzi Asani tugenda kola tuti ne bannange n'abasiraamu batukoze bulala ulira okusiiga erinnya ebiseera ebisinga omuntu afubutuka gy'afubutuka n'awulira ebigambo nga bw'abiwulidde ye n'atwala oyo abimugambye nti ge mazima era n'agenda ng'akongeriza atyo kati omwana oli baamukuba emiggo mingi nnyo ne batafa ku ddoboozi lye eryali liraajana nti sabbye wabula ne bagamba bulijjo n'ababbi beegaana era baamukube gye bayita egy'abaguta gyabadde miitirivu ddala ogenda kati ogamba genda olime kati ono ava mu kibuga akomyewo mu kyalo ekibuga kiganye yagambye kajjalime ekyalo mwaki kati ng'amugamba n'ebyo ebitumbu ogenda biteeka mu ttaka kwenteri kitagenda mu ttaka eyo oba tetuli buli kimu kigenda mu ttaka oba tokoze ekikyo enkomyewo tugikwate n'amugamba nze kyonna ekinajja
Kankulimbe nja kuyitira ekipakasi. Njagala weetegereze. Nyambi ofuna ku ssente. Sente kinno nolowooza nno bagaba ssente ziri awo. Era ne mwana gwe Ronald akyaliyo ku kyalo kuno. Si yakikyo. Kati yasooka n'ambuuza ku bya Ronald. Nange kwendi kati Ronald yalage. Ronald kwali ono yali yamuleka ku kyalo. Omanyi bw'obanga ekibuga kikuukezza ng'okomyewo ku kyalo, olina okumanya nti olinayo base, omusingi. Base be abantu abalina okutandikira embeera. Kati Ronald kwali ku kyalo kuno naye yali yamuddusa. Ngati yalinamu kasente. N'amugamba naye we nagendera akasente yali ayinamu. Kasente takyayina Ronald. Kakati kwabuna obudde avaako kkona nja. N'amugamba Ronald yaggwamu. Yasigala kulaba nga alinga kamera za ku kyalo. Ye bupande obulagirira abagenda gye balaga. Bannange kati ekinzije mu kibuga. Gwe mmanyi obulungi gendidde naye. Biri biwamumanyira luli yakonayo. Ebyo bikadde. Ne kati nawe wonaamulabako. Anoonya Ronald. Kale mwana gwe tunaddamu ekawongeezi. Kati ng'amugamba kale. Nja kuba nkulaba. Kyava ayitawo. Kale mukwano tunaddamu bbaali. Kale. Ng'amusiibula. Kati tugenda okuddako ewa muzeyi Kalyama Asani Kabazzi akyali mu nnaku okuva lwe batta omwana we. Ennaku emuluma era ayina ettima jjereere eri abantu abamukola ekyajabu. Ne Mukama Katonda nga neeyisiza bulungi ku kyalo kino, nga ngezezzaako okubeera omutuuze omulungi awuliriza abatuuze bannange, era nemba nga abatuuze bano kale tukolera wamu nene balyoka bakola ekikola ekyokumpaayiriza. Ebiseera ebisinga omuntu olaba bawaayiriza nti omusiraamu yakoze ekintu bwe kiti, oluusi ekigambo ekyo ekyogerwa ku musiraamu weesanga kikuba ddiini yonna. Naye ate mu bitundu ebirala si bwe kiri. Oli bagandi omukatuliki yabbya aba mukatuliki si bukatuliki. Kakati ebintu by'ensi bizibu. Mbere muntu wa mazima. N'agamba gwe muvubuka. Saagala onnimbe. Njagala ombulire buli kimu kye neetaaga okumanya. Amazima amatuufu ge njagala. Safiiki. N'agamba si. Era nga bwe njagala Safiiki mmala kufuna gwe. N'amugamba njagala ombulire. Beera muntu. Bulijjo Safiiki gwe gwatambula naawe. Nga bwe bagamba nti omwana alina mukwano gwe ku kyalo, bw'aba tali ne gundi aba ne gundi. Nenja nze nawuli abawulizi wawulira wamulaba. Nenja bagamba ndi mubbi era nawuli batuma akabiriti nze nenziruka. Oyo aba mukwano gwo. Yawulira nga batumiza akabiriti ye nadduka. N'agiteeka mu kadeeya. Mbu yabba empunu n'agissa mu kaveera akadeeya. Omanya akadeeya? Azini oludeeya. Naye gwe mu bwongo bwe Safiiki asobola okubba empunu. Nze ndi musiraamu. N'agamba mu busiraamu ewaffe mu ngeri gye twagala na kuteriraanya mpunu eyo kubanga eddiini tetukkiririza naddala. Naye empunu omwana bba empunu muli mu kuwaayiriza busiraamu oba muwaayiriza musiraamu. Nabagamba munange tebakola ekyo nange ne bangoba ne bagawa batubba ffenna njogere. Era baali baleeta essanja eryokyanze ne ŋŋamba liri lye muleetedde olindirabye. Ne ŋŋamba awammwe waawaawo ne nkasuka. N'atandika okumenya amannya g'abantu abasinga abali mu kusaakaanya. Abaasaakaanya ennyo embeera eno okubanga Safiiki emutabukira. Ye mukazi wa Saro. Njagala olabe. Manyi wandi wa Saro. Ne Ronald Musiru. Ne Angel. N'ayogera amannya gonna. Ronald Omusiru ye kawaayiriza bantu. Ronald Omusiru ye kawaayiriza bantu. Ye katandika kusajjula mbeera. Ye kawandula bigambo. Ye kaleeta mbeera eno kufuuka mberebezi. Muzeyi Kalyama ekyo n'akitegeera. Yagamba kale ekyo nkitegedde. Bw'oba by'oŋŋambye. N'agamba byogedde bibanga ge mazima. Baveeko. Genda okole ebyo mwanange. Wekibanga we batu
byano bakikola ne babanga bagenda maaso n'okunnomya bwe bati tebandirumiza nze mutima gwange ne omwana wange ne batamutira bwerere amaziga g'omusajja gava wala kale ne gaba tegatonye naye okumumunyala kw'omusajja si kwa bulijjo ate si bamugambye tegala weetegereze bandimuwayiriza ekirala kigambo kiki bawandiise mu famire yaffe ebbala lyaffe omuntu akussaako ebbala nga si lyangu lyakusiimuukako bandimuwayiriza nti yabba ekirala ne batamuwayiriza kubba mbizzi omusiraamu yatabuka teyasomawo edduwa n'emu yasituka na busungu n'alyoka atambula weetegereze ekibuuzo kiri nti azzaako ki ekibuuzo kiri nti azzaako ki ogenda okudda eno gwa ogenda okwetegereza omwana gwe bayokya munange tetwandeka nze saabiri musinze yaleeta essanja bebakoleza bannange gwe kiki obadde ki alengeddwa zimu zimu kwisa songa omuzimu guguno gusembedde gubadde awo muzimu gubadde awo wowe kwe efirimu yino weetegereze njagala weetegereze tunulira omuzimu gusituse ekyo kye baagukola omuzimu gusituse kye baakola omuzimu gusituse kati tuve ku by'omuzimu tudde ku byaffe uliriza bwe byaddamu mukana akaseera akazigizigi ebintu byongedde okutabuka kati omuzimu tere muzimu waliwo ababali bali mukwano ogenda kiki kino yatufudde omuwala baamukwata asani kabazzi n'amunyiga kati abadde naye mukwano ba yamugambye mbunze ndi mameni wo wendi totamera ndi mameni oyo timajerere balagwa omwana w'ettima naye abalaze ettima abadde amutuuziza ku kiti kyebagamba mbu abadde amusibya akakala emisinde gye yatwala wuli nakati akyadduka omukazi bamusse basoose ga simanyi muzimu simanyi guugwo omuzimu asani kabazzi atabuse omanyi kye bayita okutama ametamatama kama wona umekuja atauwa na ameuwa tu tugenda maaso kakati waliwo agenda n'akaana gwennyabo akaana kagenda okwetegereza maama bamufase baramufase gwe abagwako kiyifuyifu misana tuku mayo labembazi omwana yakanda kulajana ono asani kabazzi yazenga amaliridde omwana we bamuta terera kuba ekitwe kino ira ddala ekitwe kino si ya bululu omwana ogenda oku firimu njagala olabe njagala weetegereze
njagala weetegereze. Ozanya n'okuzanya. Omwana yakanda kukaaba. Omwana yakanda kukaaba. Abakola okusaakanya baabano be baali mu kusaakanya. Njagala weetegereze. Abaali mu kusaakanya ali mu ffene embazzi. Hasani ndeka. Hasani ba. Hasani genda eri umbeeredde ki? Muze njagaza ki? Oyinza okuyingira mu wembazi. Oyinza amusanze ku ffene. Omutemu giwunye. Sajja kamuyodde. Ono Ronald omusiru tomuzanyisa. Yamutereza kakati. Osungu bwerere itawu mama kati waliwo yali alengera. Okubanduru bakitwe kino embazzi emu atabusa Asani Kabazzi. Asani Kabazzi suruka mangu mwanange ne mumuta. Oyogera tosiirwa wano mwaliko wano musaakanya simu mwaleeta essanje kalu. Be baleeta essanje kalu mbwe bisirizikira. Abamu baba bakola ekintu omanyiwo oba ekintu tekinna kutuukako gweoyinza obutafaayo kwani gwe kituuseeko oba oyinza obutafaayo nga gwina gwe kituuka ku essaawa eyo naye okufa nga kwatuuse ku ggwe naye bw'omanyira gwe wayagaliza okufa weyawulira akaseera ako yabasiba ku muti. Mwanyumirwa nga mutta. Ne mutta omwana wange. Siba kyali mamuta. Kati. Ndi mutta Safiki. Ne yarajana nga bw'olajana. N'agamba nammwe nga bwe mukaaba. Namusonyiwa. N'omwana wange bwe yarajana. Nga mutta. Yabasaba musse okusaasira kwammwe mumusaasire ne mugaana okumusaasira. Omwana wange ne musaako obukambwe yangu engeri gye mwatasaasira mwanange. Ono bamuwalula simanyi bagamba bakubyemu ekiterera. Abasajja bano temubatankula baba bakambwe. Abasajja bano temubatankula baba bakambwe. Temutankula abasajja bano baba bakambwe. Akandooya ejagenda. Omuntu omukulu okukaaba ng'embuzi tolowooza nti biba birungi awo. Tewaba birungi n'akamu. Kaakati we baamala obbasibira ku muti omusajja n'aleeta essanja. Omusajja n'aleeta essanja. Njagala weetegereze. Njagala weetegereze. Nabagamba omwana wange si mubbi wa mpuno ne mugaana.
Omwana wange si mubbi wa mpunu mwagaana. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Bakanda kulajana. Bakanda kulajana. Taina n'omugwa ayagala kuleekaana temutuleekaanira tetwaliko ffe kubayo kyetwaliwo bazinere twayo kyatusaza munnange twaliwo naye tesifa abaayokya ngenda kuwolera omwana nange omwana wange kye mwakola yessaawa nfuna okuwolera nina okufuna obwenkanya ni mugaana ebyo bye muliko muli muzannyo ebyo bye muliko musaaga bakanda kukaaba bawoloma nnyo tebaawulirwa ne basaba okusaasirwa tebasaasidwa banange wowe baaba okukaaba nga akabululu twekiyita kyakuzannya kyova olaba buli wolengera abali abasaakanya tosaakanya toweetabanga mu nsonga gy'otamanyiiko mutwe n'amagulu ne bagaa gundi mubbi ne muleeta bulooka singa okunoonyereza kujja oluvannyuma ne kukuse n'ogenda kukola ki naddala okunoonyereza okuli buluto nga kuno tunole omwana wange teyabagamba musonyiwe we yabagamba satamwa akaliro ne bakoleza akaliro bakoleza akaliro ulira omucyomo otegedde ensi mwana wange safe nange kati omwana wange mulamire awo kati mpooledde batta omu bagenze kirindi zokola okuwolera nawoli omwana wange omwoyo gwe gubenga guwumula mirembe na buli kyebakoze kyonna okuleka nti omwana wange bamutuusaako obulabe ne mumutta mu miranga mu bulumi obw'ekika ekyawaggulu nammwe kati mukiwulire bbanja lya mwenge liggwa na mwenge bbanja lya mwenge liggwa na mwenge era munnange genda okwetegereza nga musajja mukulu baatemudde kyokka yavaako ebizibu wuuno atambula oba alina oluganda ku nkerebwe kuba olumu atunulanga yo bana naye kati jajja ono yirizi gye yampa bannange ey'okuba kati olengera omuvubuka ono okubba buno byabba alina ne kyeyeesiga kyobola bayingira omusiri n'akubba nga naawe nnyini gw'olaba kati baamuwayirizi ngabba naye ne bafunamu ababbi balala ne bakwatamu balala musawo naye lwaki teyampa ya bugagga kuba mpulira nk'oyo okubba nga bwensitula naye bwe bakuba ey'obugagga bujja bwokka sooka olindeku ono omusajja akutte akabazzi gwendaba soko ndowooza ndabye bubi agenze bamuyita Duncan kataala labo ye kati nkutewa kubanga buli kenabba empuno njagala ndaba oba ente njegezaamu njagala kwegeza mu nte ndaba oba ngisobola alinga alina gwalengedde alinga alina gwalabye owakabazzi naye alabika abuliddeyo abadde muzeyi kalyama nga Hasani Kabazzi nabata Vivian Ronaldo Musiru nakafero Rona Salongo Muyanja namujuzi Rehema nenamugayi Machule titubaagala nnyo okubeegattako bannaffe abakyotera film production kuba ku ssimu eyo be bakuzannyira bati abankuumire
tukugamba okubanga ofuna firimu zaffe endala ku YouTube channel yaffe. Tukwagala nnyo wenna tulaba yonna gy'osinzira. Director waayo era producer ye Duncan Digital Studios.